tufa kine Zubedda ki Zubedda ono Zubedda Byantalo tewali kye tufana Zubedda lutalo bagambye tulwawo kafungula nkete ate tolwana lutalo ono wowe osimba ne nakakongo Kasuku entale ezemusizirwana naye Zubedda yayogerwako ekintu ekitamusanyusa nazza omuliro that is all kati buyazza omuliro ate kati oyagala tukole ki n'omuddiza n'osirika nze tiimu gye nkola nayo nze saamwogerako but the team I work with they had opinions about her era in her submission yagambye nti nze taninaako obuzibu nga ggwe bali abalala abayinako obuzibu they have their own issues however talk show it is our policy fe tukubuulira kye twagala okubuulira yes ne tugenda kukiddako bwe n'osalawo ekikyo okukola yes kati Zubedda ye kyeyayagadde okukola kyekyo ate ng'era nganze ow'amawulire she's justified okukola kyakola oli mutuufu yes okay. Because yayogerwako ye afeelinga nti maybe ekyamwogerwako si kirungi teyakyagala ye nga ye yes kati waddemba okuddamu nga bw'ayagala bonna banaatuddamu nga bwe baagala tebaatuleetera ebizibu naye kati tulina okukkiriza kwezi nti tuli boogezi yes kati bwe tubeera aboogezi oluusi osobola okwogera ekintu nga gw'okiraba kiryoke public opinion nga yera tekiryoke okitegedde oluusi kwezi nyinza okwogera ekintu nga nze ndaba kiryoke gwe n'okitwala bubi Kasuku walabako bwe bankubira mu mawulire nga njawukanye ne mukyala wange tewandabako bankubiramu kumpi omwezi mulamba ng'omukyala eyamusigula balwanagana naye mu mabaala naye omuntu omunene gwe baateekangako eyali mu Kyakozze Robinson munnamawulire yalwanye n'omusiguze mu bbaala anti gwe wali ow'amaanyi naye okimanyi nti nze nakitwalanga ize n'okweyogerako n'amawulire ngasoma oyo gwe kwezi tulina okukkiriza mu bulamu nti tugenda kwogera naffe batwogereko we need to have that acceptance within us now to talk back to someone you've talked about n'akwogerako you have to make an assessment. Is she justified? Is it worth it? Yes. Kati waliwo entale ezimu mu bulamu ezigenda okujjira omuntu depending on where you are ng'ojja kuziddamu oba tojja ziddamu nyenga batwogerako Kasuku naffe twogera ku bantu naye nze sizza muliro nze nange sizza muliro oba wenjagalidde enguzza kati sikyalina budde buzza muliro ku bantu bamu era nze oli bwanjogerako kiyitawo buyisi nze waliwo banteekako pulogulaamu namba ku radio mbunze najjanga omusumba yiga mu bizibu ne bayogera pulogulaamu namba neggwa nenkubira mukulu Kasaada ne mugamba nti pulogulaamu ngiwulidde ibadde yakaasa mmeme nti mukoji baddeko konze ngibaddeko obuzibu bwe tulina ennaku zino buli mu kwezi ffenna tulina we twerabira okitegedde kati ebizibu Museveni byabadde ng'ayitamu kati tubifiiringa naffe kennyini kuba nti kati ekiriwo kati tukuze tebayinza butakwogerako as you age the following things happen you get things close to your heart okitegedde ofuna ebintu ebikuli ku mutima kumpi ebintu byoyagala your tastes your preferences your agenda changes okitegeera then there are certain things you realize as you grow up nomanya nti kino kitekwa kuba bwe kiti kino kiri bwe kiti kati abantu abasinga ekisinga obbanyiiza nti bwe tukula emikwano gyaffe gigenda gyekendeera kati naddala eno ngaffe tuli mu ebyamawulire YouTube blogging tubeera n'abantu because emikwano gyaffe gigenda gikendeera abantu bano betuwangala nabo nti kwezi nshutinga naawe betumala ntunyumyanyumyamu iki ntandika okufuna attachment ku ggwe kati amawulire begajja
obviously emera ndowooza nti olina okunsuulira ttawulo. Yes. Nga gakwata ku ggwe. Naye ate jjukira waliyo kkowa y'amawulire. N'ebifuga amawulire. Mu bifuga amawulire temulimu emotions. Okitegedde? So kati weesanga nga emmundu etunuulidde ggwe ng'ate abagikutunuzzaamu bantu bo. Mbalamusizza abalungi abalabye emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirungi gye mutuusaako engalo nga bulijjo twagamba nti no tujja kubaleeteranga ebisinga nzize ne muganda wange Kasuku tuzze okwogera ku nsonga ezitali zimu mu kisaawe eky'ebyokuyimba mu kisaawe ekiriwo mu kiseera kino n'ebintu ebirala ebiriwo mu ggwanga sebo mukulu Kasuku nsanyusa okulaba nange okusanga mukulu kwezi gyebali emirimu kale naawe gyebaleko mbadde nsayita mwana wange ono muyite owaayi esimu egimumpereko egende ku charge Nurudini bakuba mukwati nsina budde bungi babono n'obudde tebakwata budde n'akusumbuwa ekyo kintu kikulu nnyo ate ng'obudde ze ssente obudde ze ssente naawe wennyini otutuuzizza wano obedda tukulinze tojja n'ekirungi nzize kuva ssaawa 6 n'ekyo omukisa omulungi nzize mukulu kati n'oli naye mulinda tajja abantu balina ebizibu naye oyogera omanyi problem gye tulina communication jamu wa Uganda omumanyi omuntu nti jamu ankutte era nange mbagambye nti jamu ankutte oyobedda mubuuza producer wo muli kuki bwe dakiika 5 neŋaakati naye lwakuba gwe oli musajja wange neŋaawaayi bwe tutobye okuvaawo nze ne bamobise mu ofisi y'okumpa ssente wakiri ozireka gino emyaka yange gyendimu sikyatuula ku ofisi ya muntu wabweru idoling nange sikyatuula nti ninda ekyo kinajja mu maaso oba nakireka mabega ekyo kyayita kati wano sikyatuula ku ofisi ya muntu bye bikyaŋŋaanya okulaba abantu ng'abo prime minister speaker wa parliament president kutuula kuba kati olaba ogenda nojja bakugambye ogenda sinkana mukulembeze wa ggwanga is the fountain of honor w'amaanyi siganyi sigojja omulagira nti ndaba webale olina kugendera mu protocol ng'alina more pressing issues nga ge mazima kuba naye akola nnyo ayinza otukalanga naye kanneebakemu n'otuulaawo okuva ssaawa 3 ze bagambye 4 5 6 ne ziyingira 12 ne ziyingira 3 n'akulaba 6 gwa kiro n'akulaba ku 6 oba ku 8 ogw'ekiro naye ng'otudde awo bugumiikiriza naye ng'awo seba oluseke lw'oba okubyewo olumanyi luba luyitirivu ate n'oba ng'ovaawo ne bakwanga miliyoni 5 n'ogenda ng'osanyuse ate oba osanyuse 5 mbi olunaku olumu sente ziba mbi naye miliyoni 5 nange nnawe nsobola ozikuba oluseke olunaku nga Kasuku tuli wakuzanya oba mbeera nkubye mu interview mmekaawo nyingi ate zikola ssente kuba mu interview 4 Kasuku waliwo ebintu ebitambula waliwo omusajja munnange we bali kusimba naye interview tefuuse interview abantu ne banyiiga naye bwino aba bwino bwino aba bwino abantu ne banyiiga abantu ne essimu ezinkubiddwa toyinza na kuzibaala muwendo naye nze ŋŋamba nti nno bwetyo tulina okutambula mu nsi muno kasita kyoba nga kyoyogera gaali mazima omuwala ali eyo sajja ali eyo bwe twali tutandika bino ebintu twagambanga abayimbi kituufu weeyise bulungi kola booti deeno kati abamu bye baakolanga bye babizza mu mawulire nga banyiiga nakubira Akasuku okomyawo ki ekintu ekyo abaana bange ebiki n'omugaa tutambulira so ekintu ky'omanyi nti you're not proud of it tokikola kino kibeere kyakuyiga fena we have history but tokikola bw'osalawo kikola stand by it live with it kitambule yes bw'oba wali mubbi nga wabba yeggwe kati oyo togenda tuteeka ku bunkeeke olw'okuba olina abaana n'abazzukulu tetujja kwogera ku bubbi bwo abaana abo n'abazzukulu bali mu kulya ku bubbi bwo kituufu bwe baganyuddwa so nobody should threaten you nze kwezi ebintu byonna byenkoze ne bye bivaayo wano mu mawulire era ndyoke with it nze nange siina buzibu siina kintu kyenkoze kyesitayimirirako oli bwayogera era ekyo kyenakola kyekyo siba na buzibu bwonna
kubanga sina kye nakola nga sitegeera, sina kye nakola mu busungu, sina kye nakola mu kusanyuka ennyo. Era ne gundi yaffe gye twakola nagikola ndi musanyufu. Ate ena ne part 2. Waliyo part 2? Ojja gikola part 2. Kasuku oyagala kunkola ki? Ninayo ne part 2. Naye obulamu bugenda mu maaso kwezi. Butambula. Baleme kutiisa. Watolaba. Nti omuntu bw'aba ali okola ebyo kati wakyuka. You evolved. Obuzibu bwa Uganda buli bumu kwezi. Kino nkikugamba. Abantu baffe balemera nnyo mu kifo kimu. Kati olaba eno mu entertainment. Yes. Twalina time eyali mu Ashbaga Kato, Bare Superstar, Balumbu yaabo, ba Isima, Bani, okitegeera around awo 2014, 15, tuli mu 2020? 24. Okay, 2017, 18, 19, 20. 21. 21. Wo. 2022 era asembayo naggwerayo. Okitegedde. Kati omuzannyo ne gukyuka. Ebyo ebiseera amaanyi gaali ku Facebook. Yes. Nga yeekola. Time Facebook weyabeerera ey'amaanyi. Eringa piiki yaayo. Yes. Kuwaffe waliwo twakozesaawo Facebook 2012, 13, 14 nga naffe Facebook ffe tugiina. Yes. Naye tuuka ne tudda ku birala. Ne mukyuka. Ne tuvaayo kuba twabeera ngaawo soko nze nange nali nvuma. Nga kwezi nkuvuma nondeka muvumiro nga saagala kumanya, but as times move and you know change happens, nembivaako nengenda ku birala. Kati bano abasajja bwe bajja ne bakwata ekintu kyabwe olunaku olwaleero bonna tebakyaliwo, oba abaliwo not kuba nti baafa, eyafa kati alinga omu, naye abasigadde ensi yabagabana, buli omu n'akwata lirye, abalala ne bayivolvinga. Kati waliyo abasiru abagaaniddemu abakyavuma. No, abakyali ku Facebook bakolera bye baakolanga luli. Tebakyusaako. Tebakyusa. Kati bo balowooza bakyali relevant. Kati stage yatambula, stage ya intrigue we baatugambiranga ebiseera era Museveni yakoze baati. Sima Katikkiro yakoze baati. Eyo phase yaliwo. Neggwa. Challenge yeyo phase ebeera nti kati Katikkiro ku bigambo byonna byonna bye twamwogerera be bamwongera contract. Kabaka yamwongera contract. Namwongera emyaka emirala. Kuba twandibadde tugamba nti Katikkiro bamugobye. Katikkiro bye bamugoba kye kijustify nga byonna ebyali byogerwa. Nti Katikkiro tayagala Kabaka Sima tayagala onotakola otegera. Awe kyafiira. Kati bamwongera contract ffe nga abategeera. Omanya nti kati it's time to move away from that. Tudde ku kirala. Bw'otugamba nti Genosale yafa. Ali mu mochari. N'otuleeta n'ennamba y'ekitanda mwali. Ne batulaga Genosale ku mukolo gwa muwala we ku give away. You move from that. Ekyo n'okita. N'ogenda kukiddako abantu baffe ekyo tebakiina. Bw'osuubiza abantu nti mu myezi 6 olutalo lugenda balukawo. Be lutabalukawo ng'otambula odda kukiddako. Kiringa bakyerabira. Tosigala ku kibu. Okkiriza nti kikwokyezza. Kuba ffenna ebintu bitwokya. Kati abantu baffe problem gye balina. Naddala eno mu entertainment they are stuck. Tebakyuka. Era obalaba omuntu akyali ku routine eri yemu yennyini ateekeyo wali ka kamera alekane alumbono alumbodi ne gwalumba nga tamuddamu olwo. Ebyo byaggwawo. Omuntu n'abeera n'alumba omuntu emyezi 8. Ebyo twabikola. Nze nabikolako. Byonna ebyo. Siina tewali kintu kwezi kikolebwa leero kyesitakolangako. Ng'onoonyeza ssente. Yesebo. Yensonga lwaki olaba nti abasinga aboogera ebyo ebintu oluusi olaba omwana n'ayogera ebintu n'ogamba sijja mukubira ssimu. Kuba bw'omukubira essimu ate alina importance gye yeewa. Kuba naffe baagatukubiranga. Nga bagakubira n'ogiwulira nti kati njikuze njikubye tuuse gye nkola ki gyendaga noga sijja kukubira mwana oyo ssimu kammuleke olwako olusobera oyagala oli omukubira naye n'ogamba ngenda mukubira atanzize mu bibuuzi bye adde nga ku live zagambe ne Kasuku nayogera naye kati problem gye nnina nze abantu balina we bandabira buli muntu ayira ku live olusuulamu erinnya lya Kasuku ng'olukitambula nti mpagira ye oba nti yayogeddeko nange oli atandika olowooza nze nagambyo naakole ki olutalo nga lutandika abalala babeerawo nga tebasobola kubeerawo nga teboogedde but it's okay so noga kammuleke Katonda bamuyamba n'abanga nze kuba nze we nayogerera ebyo ebintu
ensi yayita nafuuka nga bweri naye ate mwana wattu watereera Kasuku oli oli musajja wavunanyizibwa nnyo. it is a stage kyakivoola waliwo abantu ali mu myaka mikulu ne kujjange ate akyakola ebintu bye nakola nga nina emyaka 23 okitegeera n'akikola n'ogamba kamuleke emyaka gyamuyitako. So kati challenge tulina wano, people don't evolve, then people are not proud of where they come from. Nze past year I'm proud of it buli kyenakola ate nga wava wala nawe kuba nali nkikola nange nzimba embeere kuba kyenakola emabega kyendyako kati kiwazimba omusingi guwasimba webali kati ekirala kye tuyina era kubali ba bloga benkugambye nti abantu baffe takwata kyayina kati nti kankikozese ntambule kimpe ekiddako yaba asuubira kulya ku ekyo paka abazungu bakulaga kati olunaku lwaliro President Trump yalinga nga boolaba Bobi Wine yabeeranga mu kati equivalent yeri gendo la Zirwesomania yabeerangayo bamuleese asudia n'abeerako ezo zi UFC n'abeerako zi diiru no diiru era nga byabeeramu n'abeerako ezo zi magazine akutte obuwala okitegeera naye n'agenda nga transitioninga ng'ava ku stage emu adda ku ndala. Omuzungu abeera malaaya leero oyo omukazi first lady wa yaliko first lady wa US Melania Trump bagamba yali mu ba showgirls abo eyo bebityo naye kati lwakulwaero she's the first lady, she was the first lady era baba bayita meetings za first lady mu America agenda oba otegeera kati fe wano mu Uganda tulina omuntu nga malaaya ye ngalooze shayino beera mpaka kufa noga futwalinako symposium waliwo NGO yali ekola ku yaba malaaya abo waliwo omukyala amuyita Diana ali mu bantu abo abalimu netugenda ntwogera ne bamalaaya nze ne bamalaaya bennina enamba era kukyale omu namusanga ku birthday yange nali nfuluma akabala bakayita batya Roni ene bala gye twaliko ku birthday yange bagita batya ene yasembayo mezo tuba tufuluma twambuka betyawo ku H2O oyo omuwala malaaya gwe nawa sente yaliwa yali ku H2O owa waggulu wana wali finka awo nga ku finka we baali bayimiridde ne mulaba nangamba Kasuku yimirira ogamba otya sawa mmeka olwo saa 11 ezekawungezi ezokumaca bucha tufuluma tugenda eka ne muwasene aka ne mukubira like after 3 days ne mu meeting ne mugamba naye ndiyo twakola eri omusomo eri erungu jja waliyo netubagamba muve mu bintu ebyo obuzibu buvuddewa nanyinyonyola Kasuku nagezako tandika business negaana biki ate kino kyekyangu wanze mayisimayo byakeera saagala sima ababosi ogenda yatera nalo ne bakusabiriza nakuliira obwereere ate simanyi kukolera musaala n'agamba nti kino kyekitambula kyekikutuka naye ne mugamba nti olina okwemanyiiza emyaka gigenda olina okubaako ekintu kyokola kuba ojja yingira emyaka 4 nga tokyalabika bwoti nga tokyasirina n'amaanyi gatunka ogenda kukola ki so abantu baffe kati balina okyemanyiiza ekyo to move from one stage to another kyekisinza otubonyaabonya abo bakukubira amasimu ffe twabeera nnyo ku radio ne TV sikyabeerayo nnyo tereevu kati ndi ku social media yentambuza and you have to accept ate time ejja kutuuka nayo njiveeko yes ate nkola ekirala tugende ku kiddako weebale nnyo kati abalina amaalo beba bakyalowooza kimu bibiri bakugobako mulimu tamanyi nti ate kati gwe watambula ogenda ku kiddako weebale nnyo kati beba bagenda okukeera ku makya kwezi bakulabe ng'oli RDC batandike kale kwezi twamulabanga wano naye obwa RDC tebufuna mukulu Kasuku nkisinziira kwani naye tebufuna buli mulimu tebufuna nnyo bakuwemu obwa RDC bwawe nakawa wakyaliwo akantu wekalisebo abatunda amamotoka gomanyi sente ze basonda okuwa RDC sya Pakistan abo baani kuba pressure balikaawo gwogimanyi kakati gwe bajja kuwa obwa RDC bakusindike yumbe naye waliyo sente RDC obeera president eyumbe actual RDC
office ye inakubeera ku State Lodge mu area eyo kubanga yaba alinanye president yabeera president ow'ekitundu ekyo ye mukiise wa president yawo head of security okitegedde district kati abeera ayogera na MP abeera ayogera na presidential advisor aba ayogera na LC awo wali center awo n'abalamuzi abeera ayogera kumpi ku level yemu nabo bw'omanyise wala DC obeera okulira ebikwekwetaawo nzago sente wembadde ndabo bw'omusaala wali bwammala amaanyi ate kati aba kati gwe weebuuze aba RDC abaliyo n'emisaala gye bafuna amayumba amataka ge bafunye gonna bagajjawa mu ddiiru ezo so sebo oba RDC buli musu kakati oba RDC newa presidential advisor Museveni yabuteekawo nga bwe batukolanga edda mu mawulire naye gwe bayinza okuba obwa RDC n'obugendako sobola obugendako ate gino emirimu gyo alwakuba kati gino emyaka gyendimu sisobola bwa RDC oli mu kukola mirimu gyo mbeera ngenda kunyigirizibwa nnyo naddala bwe banteeka outside Kampala kati saawa eno emirimu gyenkola ngitegeera ate njirabamuko akasente ate nga gikunyumira ate nga ginyumira omanyi okukola omulimu ogw'okunyumira ate nga siri ku pressure nti ne benneezuukukira kati leero tuzuukuse essaawa 4 tewaliwo akukubira masimu ne tukiyingira 5 ne tutandika okukola so kakati mufa ki ne Zubedda ki Zubedda ono Zubedda Byantalo tewali kyetufana Zubedda olutalo bagambye tululwawo kafungula nkete ate tolwana lutalo ono woowe osimba ne Nakakongo Kasuku entale ezimu sizirwana naye Zubedda yayogerwako ekintu ekitamusanyusa nazza omuliro that is all kati bweyazza omuliro ate kati oyagala tukole ki n'omuddiza n'osirika tiimu gye nkola nayo nze saamwogerako but the team I work with they had opinions about her era in her submission yagambye nti nze taninaako obuzibu nga ggwe bali abalala abayinako obuzibu they have their own issues however talk show it is our policy ffe tukubuulira kye twagala okubuulira yes netugenda kukiddako gwe n'osalawo ekikyo okukola yes kati Zubedda ye kyeyayagadde okukola kyekyo ate ng'era nganze ow'amawulire she's justified okukola kyakola oli mutuufu yes because yayogerwako ye afiiringa nti maybe ekyamwogerwako si kirungi teyakyagala ye nga ye yes kati waddemba okuddamu nga bw'ayagala bonna banaatuddamu nga bwe baagala tebaatuleetera ebizibu naye kati tulina okukkiriza kwezi nti tuli boogezi yes kati bwe tubeera aboogezi oluusi osobola okwogera ekintu nga gw'okiraba kiryoke public opinion nga yera tekiryoke okitegedde oluusi kwezi nyinza okwogera ekintu nga nze ndaba kiryoke gwe n'okitwala bubi Kasuku walabako bwe bankubira mu mawulire nga njabukanye ne mukyala wange tewandabako bankubiramu kumpi omwezi mulamba ng'omukyala eyamusigula balwanagana naye mu mabaala naye omuntu omunene gwe baateekangako eyali mu Kakwezi Robinson munnamawulire yalwanye n'omusiguze mu bbaala anti gwe wali ow'amaanyi naye okimanyi nti nze nakitwalanga ize n'okweyogerako n'amawulire ngasoma oyo gwe kwezi tulina okukkiriza mu bulamu nti tugenda kwogera naffe batwogereko we need to have that acceptance within us now to talk back to someone you've talked about n'akwogerako you have to make an assessment. Is she justified? Is it worth it? Yes. Kati waliwo entale ezimu mu bulamu ezigenda okujjira omuntu depending on where you are ng'ojja kuziddamu oba tojja ziddamu. Nenga batwogerako Kasuku naffe twogera ku bantu naye nze sizza muliro nze nange sizza muliro oba wenjagalidde enguzza kati sikyalina budde buzza muliro ku bantu bamu era nze oli bwanjogerako kiyitawo buyisi nze waliwo banteekako pulogulaamu namba ku radio mbunze najjanga omusumba yiga mu bizibu ne bayogera pulogulaamu namba neggwa nenkubira
mukulu Kasaada ne mugamba nti programu njiwulidde ibadde yakasa mimi nti mukoji baddeko konze njibaddeko obuzibu bwe tulina ennaku zino buli mu kwezi ffenna tulina we twerabira okitegedde kati ebizibu Museveni byabadde ng'ayitamu kati tubifiiringa naffe kennyini kuba nti kati ekiriwo kati tukuze tebayinza butakwogerako as you age the following things happen you get things close to your heart okitegedde ofuna ebintu ebikuli ku mutima kumpi ebintu byoyagala your tastes your preferences your agenda changes okitegeera then there are certain things you realize as you grow up nomanya nti kino kitekwa kuba bwe kiti kino kiri bwe kiti kati abantu abasinga ekisinga obbanyiiza nti betukula emikwano gyaffe gigenda gyekendeera kati naddala eno ngaffe tuli mine ebyamawulire YouTube blogging tubeera n'abantu because emikwano gyaffe gigenda gikendeera abantu bano betuwangala nabo nti kwezi nshutinga naawe betumala ntunyumyanyumyamu iki ntandika okufuna attachment ku ggwe kati amawulire be gajja obviously embeera ndowooza nti olina okunsuulira ttawulo nga gakwata ku ggwe naye ate jjukira waliyo kkowa y'amawulire n'ebifuga amawulire mu bifuga amawulire temulimu emotions okitegedde so kati weesanga nga emmundu etunuulidde ggwe ng'ate abagikutunuzzaamu bantu bo nyoga nti nkole ntya naye nga tokyalina kyosobola kukola ki kola so ebintu ebyo bwe bituukawo olina otutegeera nti nga bw'okikola nawe basobola okukikola basobola okwogerako obulamu ne bugenda maaso nga bw'oyogera ku balala enze embeera ndi eyo nensanga bukiriipu oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri nga waliwo gaayi wange nga tubeera na ffenna nga yanjogerako naye n'okireka n'okivaako okisanga after 2 months nga tewakiraba noga olaba saakiraba luli okitegedde abalala kati kyokola ogenda eka n'otuula n'omwana wo n'ozannya naye n'onyumirwa obulamu ne bugenda mu maaso n'oteegoba n'abantu so nze nakitabani kyange kimalako ennaku era bwe nzira ewaka nga ntunula n'ekyo nga tunyumirwa nze sikyayagala stress nagivaako wini nwajo n'omusajja akayanira omwana we mbadde manyi omukazi yaaba ne right egaba omwana Kasuku osobola okukayanira omwana mbirowoozaamu osobola okukayanira omwana nze anyway ekisooka kya byonna kwezi I'm a journalist njagala nnyo amawulire kubanga kyoli however mu buntu kino nkibabuulira nze amawulire njagala okugakola era story bw'ogireeta ngikola kituufu however I don't believe kuba nze ennaku zino abantu mbagamba nnyo oli bwajja maddawo guseeno olina omukazi najja Kasuku ne mmubuulira mazima ampise njagala kwogera nawe alina obwana nga buna ne mugamba sijja kwogera naawe nnyabo siina ssente ezakyate ate erowooza kati bakuyita ayagala kwogera nawe ayagala kugamba ki ayagala kusaba ssente ayagala kugamba bizibu bye ate kati nange sikyalina gye mbasindika nange siina ssente nawe weenoonya era omuntu bwe musanga abanaku mbalaba akusanga ku street n'akuyimiriza kati omuka asijja yimirira oyagala kuŋŋamba bizibu saagala wulira bizibu kiko kiri nga tuli wabulabe nnyo ennaku zino mazima kuba kwezi ffenna tulina ebizibu omukazi akutuuza awo eddakiika 10 bw'akaaba eminyira be gimuyitamu akaana be kamusika kati oli azze tubali tushutinga ne Ruth alina abaana 3 badduka mu compound ya Serena ate alina n'ayonka asose pamba na Ruth nga ne Ruth adduka naffe tukoye ebizibu va kuba nti oba sente teziriiwo kwezi owulira ebizibu by'abantu tuwulidde ebizibu okuva ddi na ddi nkugamba kati oli bwajja omulala n'omugamba nti gwe nkulaba oli munaku ogenda kunsumbu era omukazi mugaye nomugamba oli munaku nkulaba naye sigenda kukuyamba kuba siina ssente ebizibu bye byagala okwombolera bya ssente wakitegereddewo nti ayagala money full stop abalala oli akkubira kati waliwo yadda nkubiraawo
Kasuku njagala ontuuse ku maama Fiina. Actually yankubira ku Sunday. Ndi mu weekend nkubira Monday. Nankubira ku Monday omanyi Kasuku ninamu ensonga zange ku nsonga ki oli akugamba njagala kulaba namugamba mbuulira ekizibu kyo mbuulira ku simu wano bemani nawe nsobola okusindika ogendewo nti genda olabe kwezi ajja kukuyamba naye oli ajja nayo n'omutwalo gwe najja wano n'akutuuza eddakiika 2 akunnyonnyola ebizibu aye n'amaana ga ne transport yanzizayo simu era kituufu nnyo ngate gwandi mugambye bugambi nti ebizibu byolina genda straight ewa mirundi akuyambe oba okitegeera kati abantu abasinga mbagamba nnyo be mbasanga nti sitole yo njagadde ennungi nze ntunda mawulire abantu bagenda biraba bakubaganyeko ebirowoozo na biki naye bye biggwa byonna ogenda kufunamu kyoba ofunirawa ofunirawa ekyo kintu kikulu ekyokubiri issue yonna erimu omwana unless otherwise ntera nnyo okugamba abakazi naddala abakazi naye mbagamba nti buli kyolowooza kirowoolezemu ku mwana wo gye kinaggwera mu myaka nga 10 anaaba akwebaza oba anaaba akunenya kati awo ebitandikire okukola ki kati whatever decision you make next ebeera up to you kati nze oyo omuvubuka yagenze ng'agenze bibye ne bamurekodinga which for me up to now I think yabadde mbaddi mu kulowooza okwange sinza bwe nalabye ebyo kuba tewaliwo omulala yaŋŋambye nti osi ye taata w'omwana kwegamba Nwaji akomawo ayagala kukomawo ku peegi simanyi oba Nwaji oba muvubuka I don't know ku bombi waliwo ayagala okukomawo sinaba kukikonfaminga but in my mind of minds I think mbadi ate kati gwe kakensa bwobwanga obitegedde okusinzira ku kyenalabye but it could be true I don't know kati mesajja bwe yamazaawo bamututte ku poliisi nazeemu olaba awala obuvidiyo obutambula apostinze ku Facebook ye nangamba kuba kati okusinzira byenala byapostinga ku Facebook ye agamba baali beyagala ne Nwaji nga bakyasoma n'afunisa Nwaji olubuto ate n'afunisa ne best friend wa Nwaji olubuto at the time bombi Nwaji n'amugamba oli baba talujjaamu nange sirujjaamu baba talujjaamu ffe tuleke n'omwana wange genda obeere naani n'oli omukyala mukala ate n'agamba mbu wamma do you say we can abort nabirayo ku Facebook simanyi ba page ye njagala kuvugira awo kati after all these years omwana ali myaka oba 12 oba 13 abadde ngawa okulabirira omwana we kati bwatyo bwasaba omwana tebamusaba bwe bati bamusabira mu mawulire olumba bulumbi wuwe talinayo famire ya Nwaji gwamanyi agenda ayogere naye kuba Nwaji yayogera mu lwatu nti taata w'omwana taliraba mwana yakyogera ku kye yamuyisaamu yali ku interview ne Jackstar n'agamba talimulaba kati baabanga yoyo kati afaaki omwana amuleka omwana ali mu mbeera mbi because there is what they call legal redress agende ku police agende mu kooti waliyo family and children division bajja bayita bakakase bakebere n'omusaayi balaba omwana ono kyetaagisa bakebere omusaayi kati then bamugambe omwana wo booti bwojja omulaba mu mateeka Nwaji tasobola gamba nti taata w'omwana tali mulaba ate n'ekyokubiri sigamba nti buli dakiika omwana balina mukuwa osobola okubeera oli omukyala n'alabirira omwana gwe nga bakuwa tayimu lojja n'omulabako naddala ng'omaze emyaka egyo gyonna toliiwo emyaka egyo gyonna mingi ate era nga bwe namulabye era talina ssente mwavu azze kubonyaabonya mwana talina ssente nze okusinzira bwe namulabye I don't think he has money Kasuku ojerega I don't think he has money abadde abeera wano mu Uganda simanyi sinamugoberera nnyo much as I agree if that is the child I know mulaba naye after all those years abadde rudda there are other ways you can seek to see the child ne bwana atugana nti abadde nga agezaako okulaba omwana emyaka gyonna nga bigaana waliyo famire ya Nwaji waliwo famire ye egende yingeje ngeri tekisobola gaana waliyo Swangs Avenue agenda ayogere n'aba Swangs Avenue
balaye atugambye nti yayogera n'abaswangs ne balemererwa, nayogera ne Nwaji n'agaana, nayogera ne famire yago n'agaana, nayogera ne poliisi n'agaana. Katugende mu kkooti, tulaba mu kkooti basobola omugamba n'agaana, tebasobola kugaana. Okitegeera? Hey. So I have a problem with men who disappear and appear. Abafuuka seddume. Especially deliberately. Ne bafuula baseddume. Ne bafuwakisa ne bagenda ne babula. Waliwo ebintu bya mirundi esatu. Waliyo omukazi okubanga yakweka olubuto. N'alwegaana. Sajja bangi bakirimu. Ng'omukazi yakweka olubuto. Ate oluvannyuma n'alugjayo. Waliyo abakazi abamu abali eyo nga yegiraawo ne yeekyanga ndooza n'afuna gwagabira olubuto omulala. Ate bw'agiraba ati n'avaayo nti tewalabirira mwana. Ate nga waluŋŋaana lwagaana okulumanya. Bagamba bwe batyo. Kakati Eddie Kenzo walabaawo n'abatalabirira. Bo nga baafuuka ziseddume ziri eziwedde emirimu. Ne babaawo n'abagezaako naye nga tebabawa respect. Bambi nga bwageneyo maama avuma muvume. Banjawulo kati ate waliwo n'abo abakabali bennyini. So much as omusajja yeetaaga olaba omwana we 13 years later he has to find a way of addressing the issue. Naddala beba nga byapostinze bituufu. You can't betray the woman you love who is carrying your baby with the best friend. It can't happen. Nganza okwagala mukyala wa Guno oyagala owange. Webali. Kyabulabe. Nnyo. Ate Eddie Kenzo ne Nyamutolo nga bali bulala ennaku zino. Eddie Kenzo abaza kaki? Ne baagalana. Baagala ne byaddala. Yagamba n'ogamba mulinamu omwana. Naye nga kituufu omwana amulina. Ate yayogera. Minisita tavangayo kiwakana. N'ebifaananyi ne birabika nga asitudde omwana. Ng'omwana amulina. So bali mulaavu. Naye kiyikoledde Eddie Kenzo. Bombi kibakoledde. Wakati minisita naye byayagala. Minisita ayagala. Otomulaba minisita bw'ali omusanyufu. Nkugambye nnyo. Yenna ali happy, atambula ne smile on the face. Ne Kenzo naye ali happy. Agamba mpimpina minisita. Hey! Apimpina ministry namba. Apimpina ministry energy. Jaliko je. Agirika agigaya agizeeri. So tubasanyukireko tubaleke banyumirwe obulamu. Kyokka wada yange yokka eriemu. There's a group of idiots in this country, fools. Yes. Nikompumps. Ngo bavumye nnyo. Amina bavuma. Nalaba ku TV nga ku TV lumu. Abasajja bakulu bakyali bange mbamanyi batandise embo. Rema asinga Nyamutolo amaanyi. Ye mungeri ki? You people bali idiot se bafulumiza ebifaananyi byabwe as is the tradition again baba pitinga kuono. Rema moved on years ago. Ne Kenzo na moving on years ago. Buli omu n'ata munne. Era towulira nko Kenzo ng'ayomba mbu Rema yankoze baate bayakoze ate bonna basanyufu. Buli omu n'abeera gy'ali. Yes. Mu space ye. Naye obutatuula bw'abana Uganda. Omanyi kati amawulire gaabuze. Bayagga. Tuli mu dry spell kati. Gaabuze. Tegakyalabika. Gaabuze. Kati olaba olutalo lwa Zubedda n'abatoka talk show. Teri kintu kisinga kuluma abo babbuloga na basudi nga kulaba nti Zubedda tebaamuzeemu. Anti olutalo luba terulina gye lweyonga. Olwo luba lukomyawo. Kibaluma nti bo obulamu bwawe babutambuliza ku kusudiya ye bo fenna obulamu tubutambuliza ku kusudiya. Olaba ogambye nti ojagala mu party 2. Panche kugamba kati gwe awakafuna amasimu ameka kwezi jangu twogere jangu nange ntikankuchaze tabawulire tewazi nze mpaka Kasuku yekka muganda wange ye balina okukola Rema ali eri mu bufumbo bali musanyu ebizibu byonna byali alina byaggwa yafumbirwa ekyali kimumenya butazaala n'amala n'azaala. She's living happily. Amabanja ge bayinkalinga mu kwanjula gonna bagasasula gaggwayo. Ne kalinaye wali na mugongo neggwa. Kati ate abakyayagala. Abapangisa bali eyo beebase. Kati ate akyayagala ki? Naye bali eyo kati Nyamutolo ne Rema muba pitting against each other. Why? Oli ayinza n'okwata sinkanangako ono. Oli ayinza n'okwata ali interested mu bigenda maaso eno. Naye ffe tuli eno tusudiya bwe tupika bwe bamoze.
bamuzo basanga bali kunya mutoolo lwaki sikusiibula Kasuku nta kankute ngende olinde part 2 ninde part 2 ojimpe kwezi njajjiko kaina tujafuna byetwogerako twogere ku kalulu tujja kwogera ku kalulu ne sente kuba omwana yangambye omusajja yagambye miliyoni 4 nasekana nganda abasajja bayita mu bintu waliwo postinze nagamba ate yakapostinze ku gurupu yaffe eyekasanda naga nti obulumi bambi abuulira ddala nga buva ku ggumba bwoyogera ne kato bwe yayogera agamba abalonzi batamma kyabalawo oluusi abasajja abo bagenda mu palamenti tebalya ssente zaabwe tebatunula mabega kituufu wali omusajja akuwa miliyoni 10 wateekamu 4 nateekamu 4 kyokka okyalina okuwa abalonzi ate nabo banjagala nnyo kati bankubira essimu bambuuza buli ddakiika ntuuka ddi bagambe baleete ssente zinaalwaninga kampeni ekyo nakimala bwe baba tebaziina sidda kale paati tutujja gyogerako ku mulundi ogujja lono nkyazizza leero nze nkukyazizza tulabe ate ebigenda mu maaso kale mukama kuume amiina